Okuloota nga Yesu akomyewo kitegeeza ki? Okuloota nga Yesu akomyewo. Ese mikwano ze brother Steven eno bagita Chosen Nation nga kweno channel tubatuddamu ebirooto ne topics endala wetaaga okuba nga oli fully equipped ng'omwana wa Katonda nga buli angu zonna otegeera buli kimu kigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. Okuloota nga Yesu akomyewo, ekirooto kino kiri so common kumpi buli mulokole yenna oba buli mwana wa Katonda yenna yali afunye ku kirooto kino, nga oluusi weebuuza kirooto kino kitegeeza ki? Ng'olaba Yesu akomyewo oba ng'olaba olunaku olw'enkomerero. Okay? Ekirooto kino ebiseera ebisinga Mukama Katonda akikozesa nnyo okuwoninga okulaga nti olunaku olw'enkomerero gye luli, olunaku olw'enkomerero ddala, na biki ebiba bigenda okutuukawo ku lunaku olwo, naki kyaba kusuubira okuba nga okola. N'abamu olwota olunaku luno olw'enkomerero nga lutuuse, ng'olaba toli prepared, ng'olaba abantu bagenda naye nga gwe togenda. Ng'abantu bagenda naye nga gwe olaba togenda. Ebiseera ebisinga bw'oba wakalokoka ebimu ku birooto by'osooka okufuna, kubanga bw'oba wakalokoka ebiseera ebisinga oba tonabitegeera bulungi, oluusi obeeramu n'okubuusabuusa, oluusi nga n'okutambula totambula bulungi, tonnaba kunywera bulungi mu bulokozi. Ekirooto kyonna gye nakifunako nga Yesu akomyewo, naye kyali bwe kiti. N'olota nga Yesu akomyewo nga abantu bali busy, abantu b'ensi nga bali mu kupapa, nga nawulirako omukyalo omu agamba ngenda kuggyayo mbuzi zange ku ttale, ng'alowooza mbuzi ze, ng'abantu buli omu adduka okukola by'akola. Agamba Yesu akomyewo, Yesu akomyewo, abagenda okukola bye bakola, abajja abaana ku masomero abakola ki, naye ngola abantu bye bakola butuufu bye bali mu kukola mu kaseera ako nga si bye beetagisa okuba nga bakola, naye nga buli muntu n'amaliriza mirimu gye bwe Yesu akomyewo ayagala musayi ng'amaliriza. Nga nnengera Yesu mu bbanga on top of a mountain, kati nga bw'olengera amaaso bw'otunula olengera ensi, olowooza oba olengera ensi ng'ekoma ku lusozi, bw'olengera ng'eggulu likoma ku lusozi, kati nange bwentyo bwe namulengera Yesu waggulu ku lusozi, naye nga like in a form of a valley, olusozi naye nga mulengera wakati mu bbanga, naye nga abantu bali very busy, bali very busy, buli muntu yenna ali busy. Naye nga mu kirooto ekyo nze nange nali sigenda ssebo, nali sigenda. Ekirooto ekyo kyali kitegeeza ki? Ekirooto ekyo kyali kyakumpooninga ng'omwana wa Katonda neetereeze ng'obudde tebunaba kujja, kubanga Jesus yatukubiriza, yatugamba be ready all the time, you don't know the time, you don't know the hour. Kyakabenje nnyo okubanga gw'ogamba Yesu obudde bukyali ayinza obujja, who knows? Yatugamba agenda kujja nga mubbi. Kibuuzo kiri nti bw'ajja kati essaawa zino ogenda? Bw'oba togenda oli wiringi okubeera ng'ogenda mu intanite, mu geyeena obutakoma, teri kyansi yonna, teri Katonda, teri mukwano, teri ki, okubeera ng'okaaba emirembe n'emirembe mu nnyanja yaka n'omuliro. Kubanga toli ready, mukwano gwange, beera ready okuba nga weetereeza, beera nga weenenya okuba nga okyuka. Bayibuli egamba produce fruit in keeping with repentance. Tubale ebibala tukola ki? Nga twenenya. So bw'oloota ng'olaba Yesu akomyewo, ng'olaba togenda, manya mukwano gwange Mukama akuwoninga nti tereeza amakubo go, weetereeze, waliwo ensonga, akulinako ensonga, weetaaga okuba nga weenenya, ate okwenenya olina okuba nga okyuka, kubanga bw'otakyuka oba teweenenyeza. Okwenenya kitegeeza to regret, to feel pain, nakukyuka anti tanawe. Abamu mwenenya buli lunaku, mwina n'ekisyozi. Nze nange ndi muntu nsobya, naye ng'ekibi okikola olaba mistake. Omuntu olina okukola mistake nga togimanyi, naye oba ogimanyi, that's not a mistake, kyo kiba intentional. So bw'obanga mu butuufu olina ekintu ky'okyatambulamu ekitali kya Katonda, weenenya okyuke. Abasinga mali mupunye ku kirooto kino naye tebunaba kukyuka. So tukyuke ng'abaana ba Katonda, twenenye tukyuke. Ebiseera ebisinga osobola okuloota ng'olaba Yesu azze naye ng'ogenda. Mukama takulaga buzibu bwokka bukuliko, naye Omwoyo Mutukuvu akulaga position bw'oba olimu. Bw'oba opafuminga bulungi mu nsi ey'omwoyo, era Omwoyo Mutukuvu ajja n'akulaga. Kati osobola okuloota ekirooto kino Yesu ng'akomyewo ng'ogenda, ng'olaba mu butuufu obadde okola ki? Ogenda. Naye ate mu kirooto ekyo kimu oyinza okulaba nga waliwo omuntu atagenda, ng'omuwulirako ennaku, oluusi maama wo, oluusi taata wo, oluusi mukwano gwo, oluusi pasita wo, oluusi bamemba ba kkanisa, ng'olaba bo tebagenda naye nga gw'ogenda. Mukama bakugamba weegayirire ku lwabali
Yesu yagamba Peetero bw'omalanga okunywera onywezanga ne baganda bo, kitegeeza nti gw'omulokola ayimiridde omulimu gw'olina okusigala nga weegayirira ku lw'abalala, ku lw'ekkanisa. Sigamba nze kasita ŋŋenda ojja kutuuka mu ggulu ng'oliyo wekka, baganda bo bali mu ggeyeena. Baganda bo tobaagala, baganda bo bali mu ggeyeena, maama wo taata wo bali mu ggeyeena, gw'oli mu ggulu. Will you feel happy? That's why Mukama Katonda nga tannaba kuleka kugenda mu ggulu kutuuka eyo kuregulating, akuyambira wano n'akugamba weegayire ku lw'abaganda bo ne famire yo. Kati omuntu yenna Mukama gwakulaga nga gw'ogenda nga ye tagenda, oba olina okuba nga weegayirira ku lw'omuntu oyo. Ate temulinda birooto bino, tandika okuba nga weegayirira ku lw'abantu abatannaba kulokoka, mikwano gyo, baganda bo, okusookera ddala famire yo. Kalina bagenda ku sookera ku famire yo. Okay? So osobola okuloota nga Yesu akomyewo naye nga ayina kyakunenya. Okay? Nga ayina kyakugamba, kyakunenya, like agamba kino na kino tokoze naye ng'oli oligirute mu mutima gwe. Ensonga ezo zaba kugambye kiba kikulu nnyo, kubanga ne mu kirooto oyinza n'okutegeera ensonga lwaki oba togenda. Ate awo mu kirooto osobola okuloota nga Yesu akomyewo naye ate ng'ofuuseemu omuzimu, nga instead of being transformed, okukyusibwa, kubanga ku lunaku olw'enkomerero tugenda kukyusibwa tugende. Kakati kyo ekyokuba nga otransformingibwa, okyuka ng'ate olaba ofuuseemu omuzimu, manya nti mukwano gwange Mukama akulaga nti you are identifying with the demons. Okyatambulira mu kibi, ogenda kukomekkerera mu ggeyeena, kubanga emyoyo emibi gyegina ogenda mu ggeyeena. Ggeyeena Mukama teyagikolera bantu, no. Mukama ggeyeena teyagikolera bantu. Abantu bagendayo lwakuba nti nno baasala okubeera mu bwakabaka bwa Sitaani, bagana okuyingira obwakabaka bwa Katonda obwali buzze gye bali. Ne basala okusigala mu bwakabaka bwa Sitaani obwali bumaze okolonizing ensi n'okuyita mu Adamu. Mukama nga alese puroguramu erina okuba nga egy'omuntu mu bwakabaka bwa Sitaani muyingize mu kitangala mu bwakabaka bwa Katonda. Omuntu n'agaana by choice, oba ogendagenda mu ggeyeena by choice, nga gwe wekka gwe weesaliddewo. Naye ate bwe weesalira okuyingira obwakabaka bwa Katonda n'okkiriza Mukama waffe Yesu, oba osubscribinze ku program Mukama Katonda gye yaleeta okuba nga anunula omuntu gye tuyita redemption. Okay? So bw'oloota nga Yesu akomyewo, sooka weekebere elements ezibadde mu kirooto ekyo, omanye nti ŋŋenda ki ekyabadde mu kirooto. Yes. Bw'oba nga oli mpya, subscribing okonde kale no bagita Chosen Generation nga kwino kyano tuba tuddamu ebirooto ne topics endala nga bw'obiwulira wano. Teeka ekirooto kyo mu comment section. Abaali balose ku kirooto kino bannange, kyemmanyi average mulokole abaali balose ku kirooto kino. So abaali balose ku kirooto kino kitule mu comment, tulabe wali ogenda wali togenda. Kiki Yesu kye yagamba waloota ekirooto kino? Ebyange mbibabuulidde, ebyantuukako. Kati ne tubuulire ki ekyaliwo Yesu bwe yali azze. Abamu mu kiroota almost buli kaseera ali mukwano gwange gwe nnina, ye buli kaseera aloota nga Yesu akomyewo, aloota ebigambo byewandiika ku ggulu, aloota buli kaseera. Mukyala mulungi nnyo, mwegayirize. Okay? Lwaki aloota ekirooto nga kino? Mukama wa Katonda bayongera okumugamba yongeramu amaanyi, ebiro binaatera, yongera mu ki amaanyi. Nabagambye nti omutukuvu takubuulira kibi kyokka kikuliko, omutukuvu akuzzaamu n'amaanyi, akulaga n'ebirungi. So omunoonya n'akuwa obunnabbi, n'akulaga ebigenda okubeera mu maaso, atubuulira ebigenda okujja, tatubuulira bibi byokka. Amulowooza omutukuvu agenda kujja akubuulire lekerawo kino, lekerawo kino, naye nga takubuulidde birungi by'okola. N'ebirungi by'okola of course aba alina okulaga results zaabyo ezigenda okuba nga zibivaamu. Okay? So oba olina utakoonye ku kirooto nga kino, oluusi totegedde makulu gaakyo, wakiroota tewategeera makulu gaakyo, kiteeke mu comment section. Ekirooto ekyokuloota nga omulokozi akomyewo, ki ekyatuukawo? Tubulye ku experience yo. Bale mugere mu comment section, mujja kubanga mulaba ebirooto bino biri so common, bifuna nnyo, abantu bangi babindeetera naye nga tebategedde makulu gaabyo. Bagamba Mukama Katonda agamba ki wano. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, mbagala nnyo. Tuli mu kubanga tufundraising ettaka lya Chosen. Kubanga mutuufu obuweereza buno bukuwa omukisa, waliwo enamba mu comment esooka, evo ebeera comment esooka. Enamba y'essimu eri 07 07 ereeta manya Steven Dubinga, si brother Steven, ereeta Steven Dubinga. Okay? Kuliko linki
mu comment esooka so gikonamu n'ogenda mu group ya fundraising tujja kusinkana eyo. Yabikono mu supporting obuweereza buno obusimbibwe. Mukama agenda bukozesa nnyo kubanga asumulula abantu, ate nzikiza nti naawe olunaku lumu ogenda kujja ku Chosen tukulabeko. Kuba tubeera ne get together, tubeera n'enkuŋŋaana. Olwa tubeera n'enkuŋŋaana nga tunabeera na kifo, ate tunabeera n'ekifo kyaffe. Tujja kweyagala nga abaana ba Katonda. Enkwano mbere bulungi mweraba, wabula ng'oli mupya subscribinga kona kade, teeka ekyoto kyo mu comment section. Tujja kubanga tukiddamu.